Yes, nze Lukwago swali. Abamu kummwe muzanyira mu nsonga za M23 eyabasazeeko wano e Uganda. Ola longo gye tubadde tubagamba nti baba likulutinga dda okuva olunaku Muhoozi lwe yavaayo n'agamba nti abasirikale abatakkiririze mu oda zaffe tujja bajjawo tuteekewo abaffe. Ekintu ekyo baakikola abasirikale ne baba lipulesinga n'aba M23 kati abeekwese mu bajjaati. Waliwo kummwe bannabyabufuzi abanuupu be baawadde ne kamera za NBS mujje mukakasa Abannayuganda nti abali okutulugunya abawagizi ba nuupu mu by election mbu bavubuka kuva mu ghetto na Kisenyi. Nedda eyo cover up for a bigger thing. That's M23. Okay? Obuvuyiringu obwo bwe mu 23 bwe buli okutulugunya abantu all along from time immemorial they have been doing that pretty very well. Bwalingawo kireka ne babutwala ebihanga military barracks ne babutendeka we bwagenze Congo ne buddayo ne babukuba ne babukomyawo wano kati babu deployinga bakoze sono alien skinning nga cover up akyenyumiriza namu kakati fa abalya ku nsujju abalya ku nsigo z'ensujju tetujabikiriza era nkusaasidde gwe munnabyabufuzi yagenze mu kamera z'NBS ne bakozesa n'okulinnya ku mmotoka yo yabadde stunt PR stunt. Okay? Ozimbire okwo ekiboozi kyabwe kye baakutaddemu. Nenga si bituufu bwe obuyiringu kano bwe kaabagamba kagafulaka gashumba nti we munaazannyira ku Rwanda niisi M23 egenda yingirawo kati that's why they are unleashing terror. Ku baana b'NUP in their quest actually to inculcate fear into Ugandans. No way. Ekyo tekigenda soboka era tekibatiisa tekibajjisa ku nsonga enkulu ey'ekujjako obuyiringu buno bubiri akawano n'ak'e Rwanda kuba bonna at the end of the day bubadde busavinga mastorm egerekesa. America erina oyingira mu nsonga zino kuba jat America Soviet Union we yagwa yaleta that idea of terrorism okugikozesa okudominating ensi. To maintain that unipolar system it has been leading, where it is the only single hegemonic power reigning over all over other states globally. It resolved to come up with that idea of terrorism after the fall of Soviet Union. And Islam was incriminated as the source of terrorism. So, in 2002, Museveni ne voting machines eba enacting a Twitter the Anti-Terrorism Act, where JAT was formed, main arembo to fight terrorism. Emundu bayina za America, aba JAT bennyini ne bali recruiting nga abasiramu nga be bagibeeramu. Era abasiramu abaagananga okukola ebikolobero bye baali baagala nga bakole bagambe nti abatujju be babikoze babanyega Sheikh Kiria Sentamu Abduru babakubanga masasi ku street ze Kampala wanebu yogere ne babakuba dokutali oyo yakolagananga na nnyo n'abawalabu oyo ow'ejjinja oyo ow'ejjinda n'abalala bangi besitamanyi ne bemmanyi naye nga the deliberate gunning down of Muslim cleric actually was intended to cover up some crucial information they would have shared with the public. Balinga bakola mu JAT. Okay? Kale Kayihura n'abe FBI ne Semwai nga bawamba abavubuka abasiramu nga babatwala ku Sabiti View e Mulago nga babagamba mugambe nti tuli batujju nga bwe bagaana nga babatulugunya. Confession eyo ana kayiringu ka Andrew Mwenda kaji confessing nga America etadde sanctions ko Kale Kayihura. So America mufeyo mutubulire mwe the proponents of human rights and democracy lwaki emundu eziri okukozesebwa buno obwe mu 23 obwe kwese mu face yo baba JAT lwaki bekweka face kitegeeza those are foreigners
Munnayuganda omutuufu tusobola kwanirikinga tera ku munnayuganda munne abamu katika sense of humanity ubutu naye mu bino tebiriimu. So muveeyo mutubuulire mwabagamba nti muli ba demokrasi lwaki emmundu za Amerika bano abakuluze bali okukozesa okulemesa demokrasi mu Uganda in your colonial project. So America eveeyo etunyonyole lwaki emmundu eziri American made abampembe bano ab'emu 23 abekwese mu jacks ze bakozesa namwe bannabyabufuzi mmwe abavuddeyo nga mugamba mbu abo abaana abeekakatisimbu bafangoni forest ba alien skin eyo cover up tubadde nga tufukibwa ku deception olina akola ekintu ky'obutujju 2020 lugogo bombing kale kayula ne muwozi kayine Rugaba mwakiri mugwe muwozi ezo bomu okukuba wasooka kubeerawo olweggulo enkeera ne zikuba wali okolawo kimbu wali ozannya lagibu ebyo si bye bindeese obubifu anazadde naye tukooye embeera eyo ey'okukola kuba Uganda ebikolobero ne wabaawo ze tuyita sacrificial lamb abantu abatuufu ne tugaana holding accountable kati ono alien skin mulambo gutambula okay mulambo gutambula yavuddeyo n'agamba akanefuule nti yenze ali mu jati naye nga si bituufu obusajja obwadduka remnants of M23 bwe buli okukola ebikolobero okola banewe babadde ekawepe nga bakuba abantu kuba babamanyi babatendeka kutta omukazi oyo nawulidde mbu SFC eyavuddeyo najja n'abasikanga wabakuba n'obakuba komandi bategeeremu ya muwozi kayine Rugaba era muwozi okudeployinga abaana abo UTDF ereme kwasama yasoose kugamba mbu apromotinze kulaije naawe okirimu kulaije tujja kutegeera naawe gye bujja mu maaso ali musale muwozi kulaije yemu abali okutirimbula Abannayuganda naye bino mubikola mu butamanya kuba kati the world is a global village tugenda kukozesa kamera zino tuba exposing tubabuze newe munywa amazzi kati mwe mwepanke n'emmundu n'ekiseera kigenda tuuka nga ne uniform muzeeyambulamu n'emmundu muzisuule nga mwagala kubayamba naye nga it is too late. So the salute the normal UPDF essaawa yonna mulina okwegatta ku Bannayuganda mweŋŋange buno obuyiringo obwavudde Congo bano bwe balowooza nti bwe bagenda okukozesa nga Museveni ne Kagame bwe babadde bakozesebwa Abamerika n'Abangereza okutulugunya abantu mu Great Lakes region ekyakomye. God bless.